Gye buvuddeko bannakibiina kya NUP batongoza enteekateeka y'okuwandiisa abantu abaagala okwegatta ku kibiina kyabwe okwetoolola eggwanga lyonna, era kaweefube ono yatandika dda mu bitundu ebiwerako. Mu Luweero enteekateeka eno etunuuliddwa ng'emu ku zigenda okuyamba okunyweza obuwagizi bw'ekibiina kino mu kifo ekimanyiddwa nga mmeka ya NRM. Mu kulonda okuwedde NUP yawangula ebifo byonna eby'ababaka ba palamenti, ekya ssentebe wa disitulikiti n'ebyabakansala ebiwerako. Ako kabonero akalaga nti Luweero abantu b'e Luweero gye nvudde waabwe bayayaanira enkyukakyuka olw'okuba nti bye balabye mu gavumenti eno tebibagasizza nga region. Ate n'okulaba nti tuleeta abapya. Electoral Commission yatuwa enamba ya miliyoni 6 abalonzi abapya abagenda okulonda 2026. N'olwekyo twagala n'abalonzi abo tufuneko saizi nene nnyo. Kyo kitukakatako okumanya abawagizi baffe bonna gye bali, kubanga tulina abantu bangi abazze bafuna n'ebizibu ne bawambibwa ne battibwa nga tetusobola batulesinga. So okuwandiika kwaffe kwongera tunyweza mu kika nti ab'ekika ky'effumba abanyigirizibwa wano we tuli. Banna NUP bagamba nti bayungudde abantu 11 abagenda okukola omulimu gw'okuwandiika abantu abaagala okweyunga ku kibiina kyabwe, nga buli muluka gugenda kubaamu omuntu omu. Omulimu guno gugenda kutambula omwezi gw'Ogwokutaano gwonna. Buli parish egenda kubeera ne registrar anaaripotinganga ku registrar constituency anaaripotinganga wa registrar district. Tugenda kufuba okulaba nga tutuuka ku buli muntu, tugenda kuwandiikira ku ofisi zaffe magombolola ag'enjawulo. Tugenda kutambula ku bantu abali ku mirimu gyabwe abatasobola kutuuka ku ofiisi. Bano basabye abakuumaddembe obutagezaako kulinnyagere mu nteekateeka yaabwe nga bwe bazze bakola. Bakimanyi nti naffe tuli mu nteekateeka, kyabulabe ennyo poliisi okutawaanya oba okujja etandike okubeera ng'eremesa ebibiina okukola structures. So olutalo lukyagenda mu maaso, twagala kujja ku gavumenti. Tetugenda teesa na poliisi, tugenda kukola ekituufu, ekola ekikyamu, tusigale nga tukyakola ekituufu okutuuka we tunagguka. Wadde nga banna NUP bagamba nti Luweero yabubooya, bannakibiina ekiri mu buyinza ki NRM nabo bagamba nti tebatudde nga bakulwana bwezizingirira okulaba nga beddiza mmeka yaabwe. Ssentebe wa NRM mu Luweero Ronald Ndawula agamba nti omulundi oguwedde abantu balondesa kinyumu nga ne kye baali basuubira mu bantu be balonda tebakifunye, era nti kati bazuukuse. Kyensuubira nti abantu b'e Luweero bo mu kwejjusa kwendaba kwe batambuliramu balaba nti bateekeddwa okuddayo mu nkola entuufu, kubanga buli lw'ovuganya gavumenti gwe weefiiriza. Wabula Ndawula agamba nti wakyaliwo abantu abali aganaaga abatanywerera wamu, ng'oyinza okwesanga nga waliwo abawandiisibwa mu Yellow Book ya NRM ate nga be bamu bewandiisiza mu Red Book ya NUP. Wano tetulina principles kwe tuze tugoberera, tulina bubeezi birowoozo by'abakulembeze era tudrifting okusinziira empewo, ate ng'ekidriftingisa abantu ekisinga obukulu oluusi ziba na nsimbi. Ffe ng'ekibiina tukkiriza buli muntu ajja, naye abamu bajja n'ebigendererwa bya njawulo, naye kabatande bw'ojje newange weerimbike mu kibiina nga ddala olimba ogambe nti ndigestarinze nfunye kaadi oba nfunye ne t-shirt ez'ekibiina, osale mbu ogende mu NRM gwe tugenda kubeera nga twatika. Luweero etunuuliddwa nnyo olw'ebyafaayo byayo nga ye yaleeta gavumenti eriko mu buyinza, era NRM erwana bwezizingirire okulaba nga yeddiza obuwagizi obwagikwakulwako mu kulonda okuwedde. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu. Sente za kaadi si zizo.